olunaku olwaleero nga tweyongera okuba nga tucelebratinga bacelebrities baffe wanino mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero tulina bangi nnyo 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 abawerako abali mu kubanga bajaguza amazaalibwa gaabwe, bw'atyo n'omwana mulenzi Alien Skin. Olunaku olwaleero y'omu ku abo abali mu kubanga bacelebratinga olunaku Mukama lwe yasiima ne baba nga bazaalibwa ku nsi kuno. Yasambaniriza mwena abali ku NCK TV, webali kubanga oli naffe, webali kutambula naffe. Gigenda gitya, gitambula gitya? Tusuubira nti buli kimu kitambula bulungi era nga nammwe gye muli bulungi. Wetuli nnyo butereevu okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo era nga nkugamba kimu nti gw'atana subscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna butereevu, amawulire nja kubanga ngakuwa. Yes, Alien Skin, tombuuza awezezza emyaka emeka, ngezezzaako okuba nga anoonya emyaka aweza mmeka naye zimbuze. Naye nga mmwe njagala mutegeere kimu kyokka nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokuna aba celebratinga amazaalibwa ge. Buli mwaka ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogwokuna aba celebratinga amazaalibwa ge. Ngezezzaako okuba nga anoonya omwaka yazaalibwa mwaka ki, naye siina we ngusanze. Ngezezzaako wonna naye siina we nsanze mwaka. So ndowooza teyayagala mube ng'ate mumulondoola buli kaseera, naye nga njagala mukimanye nti olunaku olwaleero ajaguza amazaalibwa ge. Alien Skin amanya ge amatuufu amanyiddwa nga ffe gwe tumanyi nga Alien Skin oba Kimenke, abasinga obungi bwe muyita, eryo ly'erinnya erikola ssente ku stage, naye nga amanya ge amatuufu amanyiddwa nga Patrick Mulwana, musajja Muganda era nga yeddira Mamba, musajja wa Mamba kyensobola okugamba. Musajja wa Mamba, Muganda tukutuku era nga nzaalwa ya Kawempe wali e Kansanga, naye nga ekyalo kye kisangibwa eri Nakifuma mu Mukono district. Naye nga muyimbi waffe wanino w'eggwanga Uganda era nga atukubye omuziki mungi nnyo nnyo nnyo. Ayina abawagizi abamukkirizaamu n'abatamukkiririzaamu nga w'omanyi ebintu bya bizinesi bwe biba. Mubaamu abakwagala, mubaamu abatakwagala, naye nga bizinesi yo eba erina okuba nga egenda mu maaso. So nnaku olwaleero tujaguza Alien Skin. Nga we twasoose bangi nnyo oba nga we nsoose okugamba nti tulina abacelebrities bangi nnyo abali mu kubanga bacelebrating olunaku olwaleero, naye bw'atyo ne mwana mulenzi Alien Skin bw'atyo naye omu ku abo. Kyensobola okugamba nti bantu bangi nnyo abavuddeyo kubanga bawishinga omukulu Alien Skin amazaalibwa ge. Naye ekintu ekisinze okuba nga ate kyewuunyisa abantu ye mukulu Bobi Wine ng'asinzidde ku mukutu gwe ogwa X era nga obujulizi buno babutaddewo. Avuddeyo n'aba ng'agamba happy birthday Alien Skin, wuhu. Era munange ako nno abantu bwe bakalabye Bunambiro ne baba nga badduka Bunambiro bakaggyayo ne baba nga bakateekawo awo nga evidence era ne bateekako obubaka ne bagamba nti ye kino kati mbukirekawa bafoot soldiers. Jjukira nti bafoot soldiers be babitaddemu nnyo kubanga bateekawo embiranye wakati wa Alien Skin n'omukulu pulezidenti w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye nga mujjukire Alien Skin ye bulijjo avaayo ng'akyogera agamba nti nze Alien Skin bulijjo agamba nti Bobi Wine muwa nnyo respect era simulinaako buzibu, nti naye nze obuzibu bwange buli ne bawagizi be kubanga nti balina embeera gye bateekawo ne bakuvuma ne balaga nga Bobi Wine y'abatumye bakuvume, nti balina embeera gye bakuteekako nga baagala nti obeere nga ovunnamira NUP. Ye kyagamba nti alaba nga si kye kituufu, naye yagamba nti nze nga Bobi Wine musajja wattu mwagala nnyo
era muwanye ekitiibwa nti era simwinaako buzibu nti ate era naye siwulirangako ng'avuddeyo nti anvumye nti naye abawagizi be badde eno ne banvuma ne bakola bwe bati. Jjukira ne Alien Skin yagamba abawagizi be nti munnange nze bw'obanga ompagira tovangayo n'ovuma Bobi Wine oba n'ovoola ekitiibwa kye oba n'ovuma famire ye omuvuma ku lwange nti nedda tulina okubeera bakakamu ffe tukole ebyaffe nga ffe aba Fangoni Forest kitegedde. Naye yagamba nti obuzibu bwava nti abaana ba NUP baalinganga abagamba nti Bobi Wine yaleeta ani Alien Skin ku ssiini ne babituuka ekiseera mbo nga baagala Alien Skin abe ng'alinga avuunamira Bobi Wine mu buli kimu ky'akola ye kye yagaana n'agamba mbu ye si munaabyabufuzi ye muyimbi ovuwiki muyimbi ebeera bizinesi nti nina kubanga nkola bizinesi kubanga yembeesaawo saawo ndowooza we wava obuzibu naye avuddeyo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'aba nga ayagaliza omukulu Alien Skin amazaalibwa amalungi. Kati musajja mukulu nga Fred Kajubirumbye simanyi ye kyagenda okuba nga ayogera kubanga emirundi gy'avuddeyo kubanga akuba Alien Skin tezibalwa mingi nnyo nnyo si ye yekka abantu bangi nnyo abavuddeyo kubanga naddala abaana ba NUP tayina kigambo kye batavumye Alien Skin tayina mannya ge batamuyise naye ng'ekituufu kiri nti Bobi Wine ye aba talina buzibu okuggyako tomanya omukulu Katolu Bwama yavaayo omugenzi may his soul rest in eternal peace yavaayo n'agamba nti olaba omusajja oyo nti Bobi Wine si mwangu nti Bobi Wine ayita eri n'ayita mu baana n'agamba mumuvume ate ye nadda eno mbu ne yeefuula omuntu omulungi si bigambo byange oyo omugenzi Katolu Bwama ye yayogeranga bw'atyo era ye yayogeranga lunye ng'agamba nti nze omusajja oyo simwagalira ddala nti yeeyisaako mbamanye okupretendinga mbu nadda eno ne yeefuula akwagala ate nadda eri n'agamba abaana be nti mumuvume nti so naye nga amazima gali nti ye avuddeyo n'aba nga ayagaliza omukulu Alien Skin amazaalibwa amalungi kino ekiraga nti tewaliwo kizibu kyonna. Ate ye Alien Skin yagamba nti nze sikompitinga na Bobi Wine nti lwakuba nze ndi muyimbi ate Bobi Wine ye ayagala kya president that means nti aba akompitinga nani ne Museveni nti nze bino bye munkompeyalinga tetulina we tukwataganira oli ayagala kya president nze ndi just muyimbi kati ate omuyimbi atanayimbira na myaka emeka mba nkompitinga ntya ne omukulu aludde mu music industry ate ng'essaawa eno ali kubanga ayagala kya president so yagamba nti nze sibiriimu mwe ababinteekamu mwe ababireeta nti era ba foot soldiers be badde awo ne banvuma ne bansesebula toli mutuukako toli mwenkana nti yaabange nze lunaku ki lwe navaayo ne ŋŋamba nenkana Bobi Wine lunaku ki lwe navaayo ne ŋŋamba nkompitinga ne Bobi Wine njagala amusinge nti omuntu ansinga buli kimu mukulu ku nze aludde mu music industry ate yayagala kya president nze just ndi muwa music nti so tetulina we tukwataganira era siina we nali njogeddeko nti njagala kompitinga naye nti apart from abaleetawo ebigambo okuba nga baawulaawula mu bantu nti be baleetawo obuzibu tenaye nganze Alien Skin siina buzibu eri omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP tukyali wamu era nga tukyatambula wamu era ng'omukutu guli gumu gwokka that is NCK TV gwatana subscribinga ke kaseera oba ng'osubscribinga nyiga akadaako munange kakuyambeko okubanga tweyongera okuba nga tufuna amawulire nti gaba gagwiriddewo ofuna gaakagwawo okusinga ate okutegeera luvannyuma nga amawulire gakuyiseeko naffe waniino nga ba NCK TV ttiimu tuwagaliza omukulu Alien Skin amazaalibwa